Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Abadduba Allah balungi, abadduba Allah abasibi, tuli ddala kati mu kisiibo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okusiiba okulungi, atuwe okola emirimu emirungi gyonna egitambulira awamu n'okusiiba. Empisa ennungi kifuuke kitundu kuffe olubeerera. Olwaleero tugenda kwogera ku bulungi bw'okusiiba nti twamanyira nfunira wa omuntu ogende nti bwe nkola kino nfuna kino. Hadithi yaffe ejibwa kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira atunyumiza n'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku kusiiba yayogera ebintu bino wammanga ebijja okulaga obulungi bw'okusiiba. Ekisooka agamba nti asiyaamu jonna, okusiiba ngabo. Kitegeeza ki? Abamanyi bakinnyonnyola ne bagamba nti okusiiba ngabo eri omusiibi ya mirundi ebiri. Omulundi ogusooka ngabo ekugaana okukola ebibi, kubanga buli ojjukira nogaa bwe naakola kino kijja kwonoona okusiiba kwange oba kijja kukendeeza, n'okireka nebeera ngabo ekugaana okukola ebibi. Ate era ngabo ejja okuwonya omuliro, ekugaane okuyingira omuliro olw'okubeera nti nno wali musiibi. Kakati ku ngabo esooka ey'okubeera nti nno ekugaana okukola ebibi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agenda mu maaso n'agamba nti omusiibi la yarfuthu wala yajhal, nti omusiibi tayogera, takola bikyamu, tayogera bigambo bibi, teyeteeka mu mbeera yonna eyinza mukozesa kibi oba omulabisa bubi. Wa in mru'un qatalahu aw shatamahu, nti asukka n'embeera eya bulijjo ey'okubeera nti obusiraamu butukkiriza okuwolera eggwanga ebbanga ly'omala nga toyiseewo, naye omusiibi bakugamba nti ne baba bakuvumye oba bakulwanyisizza tozza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti falyaqul inni saa'im, ddamu kimu nti nze nasiibye, kubanga bw'onaasirika oli ayinza obuyita obunafu. Negamba nasiibye ategeere nti singa ono teyasiibye twandibadde tufaafaagana naye, naye agamba nti nasiibye, kitegeeza amaanyi ngalina agakuddiza neneerekereza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'akigamba emirundi ebiri nti ne bwakuddamu era mugambe inni saa'im. Kakati Nabbi n'ayongerera otulaga obulungi bw'okusiiba n'agamba nti walladhi nafsi biyadi, ndayira Katonda yekka omu bw'ati alina obuyinza ku mwoyo gwange, la khalufu fami saa'imi atyabu inda Allahi min rihil miski, nti okumanya okusiiba kwasukkirira n'ebintu mu mbeera ya bulijjo abantu bye beenyinyala bwe bibeera nga bivudde ku nsonga ya kutya Katonda, ate Allah byagala nnyo. Kyava agamba nti akawoowo akasu akava mu kamwa k'omusiibi olw'okuba ekyenda kirudde okubaako kye kirisiivinga kye kifuna munda ne wavaayo akasu akabi, Allah akaagala era kamuunyira bulungi okusinga akawoowo ka misiki akasinga obuwoowo mu Buwarabu eyo. Lwaki? Agamba nti yatruku taamahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajiri, ekyo Katonda akikola kubanga omwana Adamu yerekereza emmere ye, yerekereza ebyagalwa by'omutima na buli ekisiibulula kyonna ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, akuuma okusiiba kwe era akufunemu empeera enzijuvu. Ekyo kifaananako n'omuntu afa mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, nti aba awunya omusaayi, avaamu omusaayi nga gwandibadde guunya gwenyinyaza nengewa Allah subhanahu wa ta'ala era guunya ng'ako akawoowo ka misiki. Kale kitegeeza nti ekintu ekibeera nga wadde kinyiiza abantu abakuliraanye oba abakuli okumpi, bwe kibeera nga kivudde ku nsonga ya kutya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aba akyagala nnyo era akivaliwinga nnyo era akiweerako empeera mpitirivu obungi. Walhamdulillahi rabbil alamin.